Abaana n'abazzukulu b'omugenzi Yokana Kafeero eyali abeera ku kyalo Bukanaga ekisangibwa mu munisipali y'Emityana bakeeredde mu kusoberwa oluvannyuma lw'okutuuka mu maka ga jjajja waabwe ng'ekibanja kitundiddwako ekitundu era waka nga wasigaddewo kawugiro. Nvumirira ne sikuvumirira yenna omuntu okulowooza ng'ajja kukozesa obugagga okubufuna alina kubufuna mu bintu by'abakadde be. Ekyamazima matuufu wano ffe twakula tugenza okukula emyaka gina 47 nga jjajjaffe wano waali jjajja mwami ne jjajja mukyala. Bano bagamba nti bafunye amawulire nga waliwo ababadde bapima ekibanja kya jjajjaabwe era ne badduka za mbwa wabula nga bagenza okutuuka empanyi nga zaalumye dda. Nsanze empanyi nga ssenga yatunze simanyi kiki kitambula banne nange ne binsobereraawo. Beekanze kwebuuza ku bakulembeze eky'okutunda ekibanja kino wabula nabo ne bategeeza nga batakimanyiiko. Tosobola kena n'otunde wantu ewali ebijja gwe bagenda kuziika waki ekibuuzo. Omutongole yasooka n'asooka ateekako omukono naffe ne tukateekako ki omukono naye ssenga waffe teyatubuuliddeko nadde okuŋŋambako nti aba mutabani kubanze nze vice chairman yalibadde waki ne chairman yennyini tabimanyi ne sekuritale naye tabimanyi naye n'atunda bw'ati ekibanja ekya famire ekikwatagana ne famire. Oluvannyuma bafunye amawulire nti ssenga waabwe Rosette Nalika ye yakitunze. Yeewuunya bwewuunya kubanga byatundiddwa nga tetuliiwo. Ffenna twakulira wano naye embeera yasusse kubanga abaana bali abaana bana abataano abasigadde abawala. Bagamba ssenga waabwe ono azze atunda ebintu bya famire mu bitundu eby'enjawulo nga kati atandise kutunda waka era nga balumiriza nti ekibanja kino akitunzeeko yiika 4 nnamba nga wasigaddewo emu yokka. Yatandikira ku kibigala gisenga n'otunda senga leka kigando otunze wano wansi wa mama Bulenda otunze yatunda kibigala milioni 6 n'atunda wali mu tawuni milioni 12 n'afuna 8 ng'omuntu omu naye 8 tannaba na kumala myaka 2 ate akomyewo atunde e Bukanaga. Mu kaseera ako bonna tewali abadde amanyi ssenga waabwe ono gy'ali. Ssenga Nalika nkubula ekigambo kino sigwanukulangako toddangamu okugamba nti obeerako w'otunda ku kika ky'enkima. Bano bongedde okusoberwa bwe basanze abantu be batategeera mu nnyumba ya waka kyokka bakanze kubabuuza abawa olukusa kubeera mu nnyumba eno ng'amatama ntengo. Kati balaajanidde minisitule y'eby'ettaka okuyingira mu nsonga zaabwe ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala. Ssaabasajja Kabaka atugaana kutunda ttaka ate mmwe mutunda ttaka kakati tukole ki? Kale nno nsaba maama Honorable Judith Nabakoba Nalule nga kyo tekinasinga wano ojja otulwaniye kubanga ffe tetulina maanyi gagenda kulwana abagagga naye gwe tusaba otubeererewo kuba gavumenti eno etukubiriza kukola naye ate byetunaakolerako bajja basenga baffe babitunze babimazeewo. Mu kwogerako ne ssenga waabwe Rosette Nalika alumirizibwa ku lukomo lw'essimu byatuze mbadde tebikwatagana era n'atutegeeza nti tubyesonyiwe. Sinnatunga kibanja kyonna kati gwe w'amawulire kati gweoba oyagaza ki? Olw'okuba bakutaddemu olukongolo kwe kubuuza kyokyogera kikomyawo kubanga gwe tokirinaako bukakafu. Buli lwekyo ensonga z'ettaka mu famire ez'enjawulo zeeyongera ng'entabwe eva ku booluganda abaagala ebyamangu bye batakoleredde.